Musajja ayabadde ayambadde kooti gyamusiŋŋaanye banne n'abagoba ye n'amusigaza ng'akutte ejjambiya okuva olwo n'omuggo n'atwalibwa. Ndakozesa ensonga egamba nti abaana mukyafuwaza ki oluzi. Omu ku baana yabadde awambiddwa yadduse okutumya ku babaka ebyabadde biguddewo. Ne tugamba jjajja ne bakkirirayo ne tunoonyayo nga tetubalabayo ne tusanga ekidomola kimu nsiko nga baakikwese. Naye nga te omusajja obwedda bamusanga ku luzzi abantu nga tebakiteebereza nti asobola kubba mwana. Bano lwamaze okwegeyamu ekyaddiridde kwabadde kusamba nsiko okuva ekiro okutuusa enkya ya leero. Sinneebaka kumbadde mu nsiko mu bibira paaka kati azze ndayira omwana wange nyina omulaba. Bano abadde ne poliisi embeera bwe yabayinze kwe kusalawo okuleeta embwa ya poliisi ebayambeko mu kaweefube gwe baliko. Bino bibadde ku kyalo Kateera mu ggombolola y'e Kalungu mu disitulikiti y'emu ey'e Kalungu. Embwa bwe etuuse omuyiggo ne gweyongera mu kibira era ne gunyinyitira. Omwana yabadde awambiddwa myaka 13 era nga yakamala ekibiina ekyomusanvu. Liwadde teriri busa embwa ne batuusa omwana w'abadde era nga kamuwamba yamaze muddo omusubi. Yabadde ansibye muno amaaso ekigoye kya white n'ansibako ne bwana ekigoye kya white ne omwana asangiddwa mu kibira kya Kalitunsi mu kitundu ky'e Namagoma Kasanje. Ono bw'ati ejjiddwa ya poliisi n'atwalibwa awaka era nga liwadde essanyu eri abooluganda n'emikwano oba oli awo abadde bateebereza nti azaayo. Banange mwena mbalabye mwagala nnyo Saluwa nange munjagala mwena banange nze soogerangako mu bantu naye olwaleero. Waliwo omuntu gwe bateebereza nti yabadde mabega w'ekikolwa kino era nga abatuuze basizeewo okulumba amaka ge wabula nga kigambibwa nti asobodde okwemulula n'adduka. Poliisi ebaddewo yeziyiza abatuuze okusanyawo ennyumba ye weewaawo nga badde beeswanta. Abantu mu kitundu kino bagamba nti obukuumi busaana okweyongera olw'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebiteevuunyi obuteevuunyi. Kyendowooza nti abayaga batuleetedde ekizibu kino n'abasamize situjja basuula bbali n'abasamize bennyininyini okusaddaaka abaana nayo nsonga nkulu mu ggwanga. Mbega wa poliisi mu kitundu kino Ronald Bogere akakasizza ebyabaddewo. Olw'abawambye n'abatwala n'abeera mu nsiko kati ababiri abalenzi ababiri n'abatta baddayo n'asigaza oyo omwana. Ono ategeeza nga yakoze ekikolwa kino bwe bamuli mu buufu. Agambye bwamulaba asobomutegeera era tujja kumunoonya omuyiggo ogukyaliwo tugenda mufuna. Alipoota ya poliisi ku buzi bw'emisango ya 2017 eraga nti abantu 211 be baawambibwa.